Professor George Kanyehamba yaliko omulamuzi wa kooti y'okuntikiya omula alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akakunganya ebirowoozo ku kawaayiro 12 onnazeekutte mukuma akamuyambako okutambula nga takyasobola kutambulira oluvala lw'akabenje ke yafuna akamusirisa ebimu ku binywa mu magolo. Professor Kanyehamba wadde bannayuganda amagezi bagaana ebbago lino kubanga ligendeddwamu okwawula mu bantu era nga liwakanya n'amagezi n'obukugu okusinziira ku Uganda gyevudde. Mr. Chairman, I have come here to oppose vehemently with all my intellect, political experience and understanding of any Ugandan patriot. Kanyehamba ategeeza nti ebbago lino lireese obukyayi bungi mu bantu nga namu bakubaganya ate n'abalala okufiira obulamu. Lethal weapons have been smuggled into Parliament and threatened members in the debating chamber, where a former respected general and a former army commander brutally assaulted a fellow honorable member. Another was so severely damaged that she had to be hospitalized outside the country. Honorable members, do you really have love your country? Ategeeza nti gavumenti sente zitaddemu mpitirivu nga tewalina ngeri yakuzirondolamu oba ddala zakola omulimu kwabwe bazigabidde. Nearly 30 million shillings was recently paid to each of the nearly 500 members of Parliament for the sole purpose of soliciting or buying support to approve this bill. Agambye nti sente zino zandikozeseddwa okukola emirimu emirala egiyamba eggwanga ng'ama nk'emisaala gy'abasawo abali mu keediimo. Wakati mu kasiriikiro mu kakiiko Kanyehamba agamba nti tawagira bbago lino kubanga ligendeddwamu okusanyusa omuntu omu atali kulowooza ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso. Not at all. It is not about age limit. It is entirely about the national cake. It is about who owns the cake. It is about who controls it. It is about who distributes it. And it is about who gets the lion's share of it. Abakatidde okubeera abeegendereza nga batunuulira ensonga eno. President Museveni or Vice President Sekandi cannot, I want to emphasize, participate in the amendment of the current constitution to remove age limit and then thereafter benefit to the presidential candidate under the amendment. Akubiriza bannakibiina kya NRM ng'ekibiina bafuna omuntu omulala ayinza okutwala ekibiina mu maaso bave ku bbago ery'okuggyako mu ku myaka. That for 30 years or more, the movement has never groomed any individual among you, let alone the 450 MPs or members, capable to replace President Museveni. Is that really what you are telling the country? My friend Sekandi will never sit on the presidential chair. Obedi Lutale, ne Rachel Nakasibe kusakidde guli ino, Lwabukedde TV.